UPDF side ze Congo tuli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. UPDF already yafunye dda ensonga lwaki munnange erina okubanga yenyigira mu mbeera muggyeko ebyaba ADF kakati bwetyo eri butereevu yayingidde dda Ebunia era munnange mu ggwanga lyerimu erya Democratic Republic of Congo batugamba nti okuyingiza abaana mu magye ku njuyi zombi wamu n'okutta nga towereddwa mukisa kubeera nga webuzaako muganda wange ku side zombi ez'abayeekera ba M23 n'amagye mbu aga gavumenti nti gombi mbu side zombi zikikola ate munnange abayeekera ba M23 baagala wabeewo enteesaganya era bataddewo conditions zaabwe. Kankulamuseeko era nkwebaza gyonna gy'otuusaako engalo gy'oli Uganda at large nga bulijjo omikwesese bwentyo nziguse subscribinga onyige notification bell osobole okubeera ng'ofuna emboozi zaffe zino ofune okumanyisibwa bwe mba mpaniseeyo emboozi ate era osharinge emboozi ebeere kusanyusiza Hillside View Apartments gye bali nnyo bali ku Kasozi Jjanyi Ntebe Road ku Kyaki awo ejjanyi apartments zirimu buli kimu kyewetaaga kwe kwetikka akasenyaako oba n'engoyezo wifi ya bwereere security eri ggulugulu amasannyalaze tegavaako ate n'ekirala kye bataddewo gwe munnange bw'oba ojja Uganda oyagala kukozesa Hillside View Apartments kubanga ziri ku Ntebe Road transport wali wa bwereere gwe bakubire bagambe nti nze ntonya ku kisaawe essaawa bwe ziti bagenda kuba bakunona. Timo Property Consultants Limited bano balina ettaka ery'ekyapa basobola okuguza ate basobola n'okugula era bano basobola okuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo basobola okugobera ku nsonga z'ekyapa bw'oba olina ettaka ery'okusenda balina grade ez'akabi balina abazimbi ab'omulembe balina abapunta ab'omulembe bakubireko era genda ku mutimbagano ku TikTok otekemu Timo Property Consultants Limited osobola okumanya bingi ebisingawo. Omusawo gy'ali ajjanjaba endwadde era ono nsiiba mulanga buli kaseera wano omusawo ali talented gy'ali sigenda kumwogerako bingi olaga bw'oba oyagala omusawo okumanya oba akubuulire butya bw'ogenda okuwona obulwadde obukuluma gwe jangu ku namba zange ziri wano ku Uganda at large mwesembye 15 ndesembyayo 73 mba nkuwa buwi namba ya musawo. Kakati munnange tuli Bunia butereevu UPDF yagobye dda munnange obutambi ku mutimbagano nga abasirikale ba UPDF bayingira ekifo kino eky'Ebunia gye bagamba eri akatuubagiro mu tawuni y'e Bunia muganda wange reports okuva eri munnamawulire Andrew Mwenda yatubuulira bino obutambi yabuwaniseeyo nga amagye ga Uganda People Defence Forces UPDF bwegati munnange geesolossa ekintu kino eky'omuvanjuba oba Democratic Republic of Congo mu tawuni y'e Bunia eri mu Ituri province era nga munnange report zino okuva eri Andrew Mwenda ataddeyo obutambi olwo tubulaba yatugambye era jjukira nti ono mukwano nnyo gwa Chief of Defence Forces Muhoozi Kainerugaba kati yasharinze amawulire gano ku mukutu gwe ogwa X okusinziira ku Mwenda agamba nti General Muhoozi yamutegeezezza nti amagye aga UPDF already gayingidde dda Bunia era nga kino kiddiridde okubeera nga atuukiriza ekyo kye yasuubiza bannayuganda oba ani yakimusabye. Naye munnange Andrew Mwenda ono nga yapositinga bino abantu batanze okwebuuza nti Andrew Mwenda yeegaana ba M23 naye nga ono alayi owa ddala era yamanyi n'ebifaayo n'ebifaananyi yabifuna. Kakati Mwenda bw'ati bu vidiyo yabusharinze era nga buno
bwalaze UPDF nga basirikale baayo bayingira town eye Bunia era nga n'ebimotoka ebyamaje biyingira era munnange mu butambi buno nga bwebuzannya owulira abantu ababaddewo nga onulukas nga balekanira waggulu UPDF kiraga nti munnange obukakafu nti ddala amagye ga UPDF bwegati gabadde gayingidde town eya Bunia mu Ituri province. Kakati munnange kino kizze oluvannyuma ennyo Muhoozi nga amaze okubeera nga akyogerako nti agenda kubasindika amagye ga UPDF e Bunia era abantu munnange ne beewuunya nga bagamba kino kigenda kwongera ate munnange katuubagiro mu kitundu kino. Naye jjukira nti mu mivuyo ate era bannaffe mwe bagaggawalidde kubanga juzi nakutegeeza ne nkugamba nti ayayaya mu mwaki oguyita ku mbubbu nga tegwesokodde balina okubeera nga bafuna ensonga zonna. Batugambye nti local groups ez'abayeekera omanyi kati waliyo factions nyingi nnyo ez'abayeekera mu Eastern DRC era nga batugamba nti bagenze kulaba nga bamalayo ebikolobero ebikolebwa obubinja obwo obw'abayeekera bugenda butta abantu burepinga bukola ki era ne balaga emirambo. Naye jjukira nti obukodyo bw'abayeekera temwerabira baganda bange nti obukodyo bw'abayeekera bwebwo bo bennyini bagenda ne bettira ne bateekawo ne baparadinga ne balaga mass graves ne bakwata bu vidiyo n'ebirala ne balaga ensi yonna nti balina okuyingirawo balina okubeera nga bayingirawo kuba kati Congo we tuli essaawa eno aba M23 bo ebikolobero byonna babiteeka ku magye ate aga gavumenti ey'e Kinshasa bagamba nti be batta abantu be barepinga be bayingiza abaana mu magye be batta abaana abato byonna babiteeka ku bo nga bwe ngenda okuba nga mbikubuulira mu maaso awo kakati munnange situation mu Eastern DRC naddala e Bunia bwetyo muganda wange erabika efuuse ey'obunkenke ennyo era munnange amagye jjukira nti aga M23 kati akakodyo akali wano oba kwegamba okusoberwa si kakodyo naye okusoberwa okuli wano nga bwe nkutegeezezza nti UPDF ensonga eyagitutteyo e Bunia kwe kubeera nti nga Muhoozi bwe yagamba nti agenda kukuba oba abo bonna obubinja bw'abayeekera obutta abantu n'abulabula nti UPDF bwejja egenda kubeera nga ebukolako. Naye ate jjukira nti UPDF ate erwanira wamu n'amagye kwegamba yagenda e Congo endagaano yagitwalayo ng'enda kulwanira wamu n'amagye g'e Congo okugayambako ku bubinja obwo okukosa n'okubeera nga bamalawo aba M23 si M23 okukosa n'okubeera nga bamalawo aba ADF kati M23 ate yo Muhoozi oba UPDF egiwagira kati kyeneebuuza nti ate omukwano guva atukulika n'aba ne Tshisekedi naye ate somehow naye ate nyitugamba buya kubanga ate kati ataawo mukwano guvaawa kubanga bano bawagirira ddala bali ate gye eriwagira abantu abakukijjanya ate eno lyopepeya nalyo ekyo nakyo sirina kubeera nga nkitegeera bulungi. Naye jjukira nti amagye g'e Congo era mu kitundu ekyo galwanagana n'abayeekera ba M23 M23 abawagirwa eggwanga erya Rwanda ate eggwanga erya Rwanda n'abayeekera ba M23 nga banywanyi nnyo ba Uganda kaŋŋambe nti banywanyi nnyo ba Museveni ne mutabani we so si Uganda kuba Uganda kinene naye kati banywanyi nnyo baabali kubanga n'eggye lyabwe liririyo ate lye liyambako amagye g'e Congo kwegamba sina nange gye mbikunnyonnyolamu. Naye munnange amagye ga UPDF okubeera nga gayingira e Bunia kino kitegeeza kireeseewo okweraliikirira nti embeera ate eyinza okusajjuka obusajjusi olw'ensonga ebyokunnyonnyodde waggulu awo kubanga waliwo okutya nti munnange oluyiira lugenda kuba lukoleerera ddala olwa ddala oluyiira lugenda kuba lukoleera simanyi nti omuntu asobola okulya mu lulime n'oluzise kisoboka kale munnange tukimanyi bulungi nnyo nti amagye gano gayinza okuba nga munnange embeera ate gagisajjula busajjuzi
kukusa n'okubeera nti olutalo luyinza okuba nga ate luggulwawo mu butongole. Luggulwawo mu butongole nti Uganda bwetyo eruyingidde, Rwanda eruyingidde, kitegeeza nti kaakati awo tuba tumaze okubeera nga tuluyingiramu butereevu nti abanywanyi Rwanda, Uganda, M23 bwe batyo bali mu Congo, lwakuba nti ate ekiriwo kye sinategeera nti ate abamu ku banywanyi ba M23, omu ku banywanyi M23 Uganda Rwanda, Rwanda Congo, omu ku banywanyi wa M23 Rwanda ne Uganda, omu ku banywanyi abo nga ye Uganda, ate munnange ali eri ku ndagaano tyalwanirako amagye g'e Congo. Amagye g'e Congo atagalonca M23 ate ng'asiiba alabula nti bw'okwata ku baganda bange bw'okola otya. Awo tetulina kuba nga tubitegeera kuba bannansi ba Congo bo munnange beekalakaasa dda nga bagamba bannange Museveni tetwagala Kagame ebyo. Kaakati abantu babagamba nti tetumanyi yabatumyeyo era mwagenzeeyo kukola ki ekigasa Uganda, era nga ne Andrew Mwenda bamwemulugunyaako nti oyo alayiwa M23 bulijjo yeegaana. Kaakati bw'oyo yatubulira ebifaayo. Munnange batuse n'okubagamba nti mwegendereze, muyinza okutuuka ekiseera nga mukomeddewo ku bigere nga Lokeki bwe yali aduumira bwe baakomerawo ku bigere nga batambula butambuzi. Muganda wange olugendo olwo olw'embeera okubeera nga ebabijjira. Kati era mu ngeri y'emu nga bwe nakusuubizza nti twagala okulaba nti embeera eryeyo kuba bano gye boogerako aba M23 boogera ku mbeera bagamba nti amagye ag'e Congo ge geefunyiridde okubeera nga galwepinga gakwijjanya abaana abato n'ebirala bo be bagamba. Naye ripooti ya UN egamba etya? Wano UN Rights Chief agamba nti M23 abayekera M23 nti bano bakola kye bayita summary executions mu DRC, era nga kino kitegeeza okutta nga tebakuwadde oba mukisa kuwozesebwa weeyogereko nti bannange si yenze ebyali bwe kino bwe kitwa bo olukukwata bwe batyo ngottibwa ku kyonna kye baba bateebereza kye wakola oba bafaananidde bubi oba kale kwegamba ekyo UN Rights Chief atutegeeza nti aba M23 kye bakola. Naye bino okubikubulira akonvo n'akagga nga tunaba kugenda kulaba ndagaano kuteesa oba ekiteeso kye baagala okubeera nga bateekawo bayingire mu ndagaano ey'emirembe abayekera ba M23 ne gavumenti ey'e Kinshasa. UN High Commissioner of Human Rights ayitibwa Volker Turk olunaku lwabadde lwakubiri ono agamba nti abayeekera bano nga bawagirwa oba babaakingibwa amagye g'e Rwanda era nga bano be babadde basazeeko ekibuga ekisinga ekyokubiri mu bunene mu Eastern Democratic Republic of Congo. Agamba nti bano mu kukola ekyo oba mu kikolwa ekyokuwamba battiddemu abaana, balumba amalwaliro, zi warehouse mwe bakuumira ebintu ebyabagaba obuyambi oba obuyambi ng'emmere n'ebirala n'eddagala, ti zonna bazirumba ne bazinyagulula ne bazookya, abaana ne babatta ne barepinga, amalwaliro ne bagalumba. Abayeekera ba M23 nti obujulizi bwe buli. Kati Turk agamba mu statement ye okunaku olwokubiri era nga agamba nti ofiisi ye bino byonna yabikakasa cases zino eza summary execution of children by M23 oluvannyuma lw'okubeera nti bayingidde ekibuga eky'e Bukavu wiiki eyise. Ayongerezaako n'agamba nti tebakomye ku ekyo wabula ate bakutte abaana abato ne babawa emmundu ng'era bwe kyali wano Yoweri Museveni bwe yakola wano nti mu lutalo
olwatandika 1981 olutalo lwatandika 1981 ne luggwa 1986 wano e Uganda ti abaana abato twabalaba babawa emmundu era omwo mwalimu ne mukulu wange ebiseera bye yalina emyaka 13 era bye baawamba Kampala 13 yali amanyi buli kibu babwakunyumiza yali yebaka bakadda ku bakazi abakulu byonna kunywa enjaga n'ebirala byonna baali babikozesa dda ku myaka 13 naye bw'omutuukako kati n'omulaba muganda wange ojja okutya n'abalala bangi nnyo nalaba ne chairman wali ewaffe ku Bikunda awo era naye ng'akakasa ensonga y'emu kubanga era be baali bakadogo ku mulembe gwa Museveni naye era bonna bali awo eri ankutazaanibwa kati abaana abato bakozesebwa ne Lwasa naye bye bamu ku abo kale munnange mu makkati g'ebyo byonna nga benkutegeezezza nti UN chief bw'atyo akuba omulanga ng'agamba nti embeera naddala ku bantu aba bulijjo muganda wange si nnungi yali n'akamu era bwandibaddewo ekikolebwa okukulwanagana wakati w'enjuyi zino zombi ate era nga benkutegeeza nti maaso tugenda kulaba abayeekera aba M23 ababakingibwa amagye g'e Rwanda butya bwe baagala okubeera nga okulwana kukoma oba okulwanagana kukoma ebbeeyi y'emmere yo eri waggulu nnyo mu DR Congo oluvannyuma lwa M23 okubeera nti munnange batekinze over era beegiriisa mu maserengeta oba mu kitundu ekyobuvanjuba obwa Congo kakati munnange UN chief ono akyatubuulira atugamba nti kyabavuddeko UN agencies zibadde zaakyuzinga side zombi side eya Congolese government amagye gaayo wamu n'abayeekera aba M23 okuba nti bonna bali kuruutinga abaana abato ekyo kyonna bombi bakikola kiba kitegeeza nti n'emize emirala mingi nagyo era kitegera bagigabana kijja ku rape n'ebirala kakati munnange United Nations Human Rights Council gyebuvuddeko mu ntandikwa y'omwezi guno bano bwe batyo balonkinga commission egenda okubeera nga egenda okunoonyereza ku nsonga ezo balabe ddala kituufu balina okukola investigation okunoonya amazima okunoonyereza ku mazima ani abadde recruiting abaana abato ani arepinga abakazi ani alumba amalwaliro kubanga abayeekera bo beerongoosa bagamba nedda siffe kakati emisango gya rape egy'okutta mu ngeri ya summary execution abantu babatta bussi nga bw'onooga nti bakusanze awo kati nga bikyali nga wano batugamba nti Museveni yatiranga okwekweka mu bantu bwe yeekweka mu bantu kati ate amagye ge gennyini ne gambala ebyambalo by'abagye g'obuti ne gajja ne babuuza nti Museveni aliwo kati ono alina okuguma simanyi gyali ne bamutta okumutta amawulire gasaasa nti abayeekera bazze amagye ga obuti gazze ne gabuuza Museveni eruweera eyo ne bamulemera famire yamulemedde ne bagitta naye ng'ate olukwe lwalinga lulukiddwa ng'era yalinga akimanyiiko okitegeera kakati embeera efaanaganako bwetyo nga babatta bussi bwe batyawo mu ngeri ya summary execution babasaliraawo omusango kooti etuuliraawo enyini kubakubuuza era bw'ogaana nga bakola kiwa kyonna kye baagala okukuggyako oba okutta obussi kakati munnange bagamba nti sayidi zombi zikola ebikolobero ebyo era okunoonyereza kugenda kuba nga kukolebwa mu ntandikwa y'omwaka guno gwennyini okunoonyereza kulina okuba kukolebwa jjukira nti kisoboka sayidi eya gavumenti kubanga gye buvuddeko twalaba abavubuka be baakuba amasasi ngeri ya firing squad
ku misango egyekuusa ku kwagala okumaamulako gavumenti kola effujjo n'ebirala. Kati n'abantu aba bulijjo basobola okuttibwa mu ngeri efaanaganako bwetyo nti amagye ga gavumenti gayinza okuteebereza nti waliwo abapepeya n'abayeekera, kubanga jjukira nti abayeekera bano bwe bawamba kati ebitundu nga bwe bajja e Bukavu juzi twalaba ne Goma waliyo abantu abawagira abawagaye nga balaga nti abanunuzi bwabwe bakoze eki batuuse. Kati kitegeeza nti waliwo ba onlukers ababeerawo abayinza okulonkoma oba n'abasirikale okubanga mwebali muleeya ng'abantu aba bulijjo, kubanga abasirikale bwe babeera mu kitundu era babeera bakolagana n'abantu. Gaye mwalaba wano nga tuli mu kalulu ne campaign eza 2021-2022 mwalaba nti waliwo abantu mu NRM abatandika okuwaayo abaana ababadde bambala obukoofiira. Ebyo byakonfamingibwa ku radio ne ku TV ku live shows, era nga batugamba nti abantu baffe be batubuulidde ng'abantu abo ababadde bambala obukoofiira ababadde era ne babatwala abaana b'abandi be bagamba nti Bobi Wine be yattisa n'okutuusa ati abamu baafa tebalabikangako, naye ng'abantu ababawaayo be bano olw'okuba yawagira nnyo. N'awaayo omwana wa neighbor ne bamutwala olw'okuba ayambala akakoofiira kamyufu. Kakati n'eyo Congo kisoboka okubaayo, just nkusiigira kifaananyi. Kakati munnange statement era etukakasa nti office ya TAC official wa UN era yafunye report nti waliwo okukwatibwa kw'abantu n'okusibwa nga bw'olaba bwe basiba abantu mu zi safe house wano, nti bajja bakwata nga basiba era n'okuyisibwa obubi mu ngeri y'okutulugunyizibwa, nti waliwo n'abantu abalala abali mu mawanga amalala bannansi ba Congo abakakibwa okubanga bakomawo, abali mu mawanga amalala kati nga obula Uganda oba Rwanda n'amawanga ageetwetoolodde kwe gamba nga bali eyo naye nga bakomezebwawo nga bw'olaba Kayihura bwe yagikolanga ng'azzaayo Abanyarwanda eri ne bavunaanibwa. Kati tumanyi ekyo nakyo munnange bagamba bagenda kuba bakinoonyerezaako. Kale munnange ono nga tatubuulidde kwegamba specific agency oba events naye agamba nti UN agencies bo munnange bagamba nti amagye g'e Congo wamu n'ago ag'abayeekera gali ku lutinga abaana abato. Era munnange embeera bwetyo nga bweri nti M23 rebels bwe batyo olunaku lwa Sande babadde beegiriisa mu kitundu ekya Bukavu, oluvannyuma ne ba withdrawing bagamba akasimu kavudde wa Macron president wa France ng'amaze okwogerezegana ne Tshisekedi ne Kagame. Ekitundu kino kirimu abantu abali eyo mu miliyoni 300 nakyo babadde bakoze eki bakitutte, kiri kilomita nga 100 oba ze miles nga 63 okuva Goma weeri. Kakati munnange kigambibwa okuba nti abantu abali eyo mu 3,000 kigambibwa okuba nti bo battiddwa ate 10,000 ne babeera nga bali displaced, bali ababunda bubunzi oluvannyuma lw'enjega eyagwa e Goma. Ebyo bwe tuvaayo ebyo tunaabyongerako naye njagadde tuyite mu talks ezaali badde nga peace talks abayeekera ba M23 ze baagala okubeera nga bayingiramu ne obukulembeze obw'Kinshasa tife twamanyira Kinshasa naye kiri Kinshasa. Kakati munnange M23 bano bataddewo demands, bademandinga direct talks with Tshisekedi's government. Era munnange group eno eyaba M23 gitumanyinga AFC bano bwe batyo basabye nti wabeewo direct and honest dialogue
with the Democratic Republic of the Congo DRC government. Nti wano kubawo direct either balina kukikola direct so si nti gundi yali mu makkati yawo. Ate zina kubanga za bwesimbu za mazima, tewali bungodiira nedda. Munnange kakati group eno eya M23 nti baagala okubeera nga olubanjuluza ensibuko yenkayana wamu n'emirerembe egiri mu kitundu kino ekya Eastern DRC. Olwo basobole okubeera nga munnange basala entotto okubeera nti ekitundu kino emirembe giddamu okukola okubeera nga gibukala. Kakati statement eno bagifulumiza ne ku Zomezi 16 225 aba AFC batugamba nti bo efuti yaabwe yakuba nti emirembe gidda e Bukavu. Mbu ekibuga kino kirimu abantu bangi nnyo kwegamba abayisibwa obubi. Mbu amagye coalition forces era nga bo bagamba nti M23 yo kyekoze kwe kulaba nti abantu babeera safe ngere bye batugamba wano. Presidents babeera safe n'ebintu byabwe bikuumibwa bulungi nnyo era abantu nga mbo baabaaniriza nnyo mu kitundu ekyo tibaabaaniriza. Kakati munnange ng'oggyeko kaweefube oyo aba AFC twogera bwe tugamba AFC kati gwe kale muganda wange kigamba M23 kubanga eno ya alliance mwe beegattira bonna kubanga tebali bokka balina ne bu factions obulala bwe balwana nabo era bagenda bo bumatiza bwe bagenda bo beeyongerako era bakuba omulanga bo beeyongereko basobole okubeera nga bafutiza government eya Tshisekedi bagisuule. Kakati munnange AFC nga alliance mwe beegattira bano baklaiminga nti insecurity eriwo mu kitundu ekyo okukosa n'okutulugunyizibwa kw'abantu oba ebikolobero ebikoleddwa ku bantu bino bikolebwa amagye aga Congo gennyini nnyini okukosa n'amagye aga FDLR abayeekera Abanyarwanda abagambibwa okuba nti be badduka oluvannyuma lwa genocide be bakola ebirikola genocide eri mu Rwanda 1994 ne badduka ne badde Congo. Jukira nti Congo ebeegaana tebamanyi ate nga ne Kagame agamba aba M23 tabamanyi. Naawe ate we wali akabadde era Kagame juzi yali akyogerako nti bugamba nti FDLR teriyo kiba kitegeeza nti ozanyira ku history ow'eggwanga lye erya Rwanda ekyo tajja kukikkiriza. Kakati bagamba nti ne ba allies baabwe abalala nti bano balemereddwa okubeera nga barestoringa order mu kitundu ekyo. Baba M23 basobodde okubeera nga bakikola era bafa nnyo ku bantu n'ebintu byabwe bwe tebatulugunya bantu era abantu babaaniriza mu community, local community ebaaniriza wonna we balaga. Kakati AFC era bwe batyo nga bo bagamba nti baagala wabeewo direct and honest dialogue. Walina okubaawo okwogerezeganya wakati wa gavumenti ya Tshisekedi nabo n'obukulembeze bwabwe ng'abayeekera aba AFC nga tewali kyekubiira era tewaliiwo kwegulumiza. Baagala bonna bonna nga benkana ntugamba nga bonna boogera nga bannansi ba Congo nga bateesa butya bwe balina okuba nga basolovinga ensonga eno ey'obuvanjuba mu kitundu eky'obuvanjuba bwa Congo era bamanye kiva ku ki. Kakati bwe batyo olwo basooke bafune political solution that would bring peace and stability to the DRC. Okitegeera bafune eddagala
erigenda okubanga kwegamba limalawo olutalo oba enkaayana oba obutakkaanya era emirembe giddemu gikole ki kibukale mu kitundu ekyo. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti era bano baagala kwegamba gavumenti erekere awo ebikolwa eby'effujjo ku bantu era n'enfuga eyo ey'okufuta bbala ku balala oba obutali recognizinga ddembe ly'abalala eggwewo. Era bwe batyo bano bagamba nti baagala social groups endala zonna eziwakanya gavumenti eriko eya Tshisekedi oba ey'Kinshasa nti bonna bajje babeeyungeko mu kaweefube waabwe owa constitutional change obw'enkyukakyuka mu ssemateeka. Kakati era bano bagamba nti amagye gano aga DRC ne ba allies baabwe oba ne bannaabwe balekeraawo military campaigns zaabwe kugamba nti emmundu bazisse wansi kye bategeeza, era nga kino kigenda kuleetawo condition eya ceasefire eyeetaagisa necessary conditions for a ceasefire. Nti singa basse emmundu wansi kiba kitegeeza nabo bagenda kubeera nga basse emmundu wansi. Bwekabanga sikakodyo bagenda baba beesumagiza lomu gavumenti bagiwambye anti emmundu bazadde wansi bali mu ddombolo ya Solo. Tabakongo bamanyi kasi tabasse emmundu wansi angeekoleera nga basumulula ddombolo ya Solo. Kakati bagamba nti kino kigenda kulayinga groundwork for peaceful existence and long-term stability in the DRC. Kakati era bano aba AFC nga ye alliance aba M23 nabo bingi obulala mwe beegattira bwe batyo nga batukakasa nti bo bali committed ku kubeera nti ba protecting ba civilians, bo bamalirivu nnyo mu kukuuma bannansi era n'okubeera nti nno ebitundu ebyo bye banunudde tebabifiirwa era babikuuma amagye ag'Kinshasa n'abayeekera be bapepeya nabo baleme kubeera nga ate baleetayo ebikolobero, baleme kubeera nga baleetayo ebikolobero nga bye bakola bwe babadde nga bajja bakola kugamba kati kitegeeza amanyi kati wano e Uganda nti kakati okiraba nti opposition yeewamba abantu baayo ate yeewamba n'abalala yeekola ebikolobero ku bannayuganda, yeekasuka zi petrol bombs, yeekasuka biki biboma yeekola gamba opposition yeekola ebyo. Side eri eya gavumenti ya Museveni yo nnyonjo nnyo, tebatulugunya abantu, tebawamba bantu, tebatta bantu, bo byonna bye bakola bye bateeka kuki kubantu kwega just bakulosi ngera bwe kiri mu bululu nti katugeze Bobi Wine afunye lunaana Museveni 3 oba 4 batulunana nga baluteeka ene ebisatu nga babiteeka eno olumu n'ebisatu ne babirekerayo ddala nabyo ne bakwata bukwasi obweno ne bayongera eno kati neeno munnange bwe kiri naye jjukira nti UN yeegamba nti bagenda kunoonyereza kubanga bino biri njuyi zombi bonna babadde bakola ebikolobero bino yadde bo abayeekera bakola ki beegaana. Kakati bo bagamba nti ddembe lyabwe era buvunaanyizibwa bwo okubeera nga baprotectinga abantu mu bitundu ebyo ebiri mu control yaabwe era bamaintaininge peace and order amidst ongoing conflict. Muganda wange kale ebyo munnange byebyo ebifa mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo ate tuneeyongera okubanga tumanya ebirala. Amagye ga Uganda gatuuseewa gasobodde gatya okuzannya enjuyi zombi kubanga galya mu lulimi n'oluseeno abayeekera ba M23 tegagala bakwatako ate galaga galwanira wamu n'agali agabali aga Congo nti bagenda kubeekutulako babagambe nti
endagaano yammwe ekola eri kuba ADF kati wano tebikola bagenda kukola batya byonna Andrew Mwenda ndowooza n'abitubuulira.